Kale weewaawo omulungi atuwuliriza naawe atulaba ku Kampala Media TV njagala okulamusaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala mwana wa maama mwana wa taata gy'otuusaako engalo buli wovaayo n'olabika ng'otugoberera munnange okolera ddala ekintu eky'omuwendo era oba oli awo ekisinze okutufuula ab'enjawulo wakati mu kintu kino kye tukwasaganya. Gwe mukwano gwange atannaba kulabika ng'osubscribinga munnange nkusaba n'obuwombeefu bw'ekitalo olabikenga osubscribinga weewaawo ng'okwata ne mu kide ate osobolere ddala okugoberera empeereza zaffe ze tukutuusaako buli lunaku nga tusinziira wano ku Kampala Media TV n'abakugu ab'enkizo okusobola okutuusaako ebyo bye weetaaga okumanya. Saagala ndabike nga nkulwisaayo njagala nkutwale butereevu mu nsonga ekutte akati olunaku olwaleero munda mu ggwanga erya Uganda. Eno ensonga y'ey'okubanga gavumenti ya kuno ab'ekitongole kya Uganda National Examination Board bassebo ne bannyabo kivuddeyo ne kiyisa oba ne kifulumya ebyo ebyava mu bigezo eby'omwaka gwa 2020. Mpuliriza bulungi. Njagala nkutwaleko mu details enkakali oba oliawo ze weetaaga okulabika ng'omanya naawe osobolere ddala okulowooza ku nsonga ki eyinza okuba nga yentuufu mu ngeri oba eriawo gye weetaaga nze ndabike nga nkusiigira ekifaananyi. Okusinziira ku kitongole kya UNEP kivuddeyo ne kitegeeza nti omwaka guno gusoboledde ddala okusukkuluma ku mwaka ogwayita era ebigezo ebisobodde okuvaayo ne birabika nga bifulumizibwa abayizi be baatuula mu mwaka gwa 2020 bassebo ne bannyabo basoboledde ddala okuyita obulungi okusinga abayizi abaatuula mu mwaka gwa 2019 newankubadde ng'embeera yali ya COVID-19. Kino tekyaziyiza abayizi kulabika nga kugamba ebigezo babyeresa lweyo. N'olwekyo abayizi b'ekibiina ekyomusanvu baavuddeyo ne boolesa obuzira bassebo ne bannyabo wakati nga tugenda mu maaso n'olutabaalo lwa COVID oba olutalo lwa COVID ate bo ebibuuzo ne basobolera ddala okubiwuuta buva. Wabadde afulumya ebigezo bino ng'asinziira wali mu maka g'obwa pulezidenti mu State House mu bitundu eby'Entebbe. Ono executive director nga ye secretary owa UNEB Mr. Tango musonyiwe Mr. Dan Odongo badde ngenda kugamba Tango Doi baana ba maama ndowooza ebifo byonna birimu ba o eyo katuveeyo. Omukulu Tango Doi ategeezezza nti ku bayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bwe nkugamba 73,488 abaasobola okuvaayo ne batuula ebigezo wano munda mu ggwanga bassebo ne bannyabo abayizi 65,910 basobodde okuyita ebigezo bino. Okusinziira ku mwami Odongo gwe nkutegeezezza avuddeyo n'atutegeeza nti abayizi abawerera ddala 8,100 emitwalo 8 munsonyiweko kyuma ky'omuzungu kyekyanza okusinziira ku mitwalo 8,164 bassebo ne bannyabo bayitidde mu first grade. Olwo abayizi 33,411 ne bavaayo ne bayitira mu grade ey'okubiri.
abayizi 14,642 ne bayitira mu grade eyokusatu. Bassebo ne bannyabo abayizi 9,793 ne bayitira mu grade eyokuna. Newankubadde ng'abayizi beerisiza nkooli, ng'Abaganda bajjajjaffe bwe baalugera ne bavaayo ne bategeeza nti ku mbaga bassebo ne bannyabo tekubulwa musiiwuufu. Abayizi abagudde enkoona n'enyo, oboolyawo nga twetaaga nsuuluulu, oboolyawo nga twetaaga bino ebimotoka ebya tingatinga, nga twetaaga bino ebimotoka ebya tiyuula bijje bibasimeyo, bassebo ne bannyabo munda mu ggwanga erya Uganda ab'ekibiina ekyomusanvu bawerera ddala 7,4,875. Abo bassebo ne bannyabo bagwiridde ddala. Bassebo ne bannyabo baneeno abasobodde okulabika nga bayita mu division U oba gy'osobola okuyita ungraded, kwegamba nga bo tebalina kye bafunyeemu. Bassebo ne bannyabo bano babakubiriza okulabika nga ate basobola okuddamu ekibiina kino ekyomusanvu oboolyawo basobole okwetegereza. Oboolyawo ono avuddeyo n'ategeeza nti kyandibadde ky'amakulu nnyo n'omuyizi oyo ayitidde mu divisioni eyokuna, oba singa aba ayitidde mu divisioni eyokuna waba nga takiwuliramu buzibu, naye asobola okulabika nga addamu ne yeetegereza. Mpuliriza bulungi. Mu bigezo eby'omwaka ogwa 2020 ngamba eby'ekibiina ekyomusanvu bya PLE, Primary Living Examination, amasomero ag'obwannannyini gakubidde waggulu oba gayitidde waggulu okusinga ku masomero aga UPE oba aga gavumenti. N'olwekyo njagala era mu ngeri y'ekikugu ngezeeko kutemeratemera ensonga ennene lwaki amasomero g'obwannannyini gasoboledde ddala okulabika nga gayitira waggulu oboolyawo okusukkuluma ku ga gavumenti. Amasomero agasinga okubeera ag'obwannannyini gano gasinga kulabika nga gabeera mu bibuga oba by'osobola okuyita urban centers. N'olwekyo olw'okubanga babeera mu urban centers, kitegeeza abayizi baneeno ababeera mu bibuga balina obudde bungi oba balina obudde bungi obukola revision oba okukira n'abayizi ababeera mu byalo abasomera mu masomero ga gavumenti. Naawe okimanyi bulungi, nange nkimanyi bulungi, omwana w'omukyalo buli lunaku olukya, naddala katugambe ng'omwana ow'ekyomusanvu abeera akuliridde ddala mu myaka, nga aba kimukakatako bassebo ne bannyabo okuvaayo alabike nga akeera mu nnimiro oba nga ye daily routine. N'olwekyo kibeera mandatory buli mwana w'omukyalo ennamba percentage esinga oba oliawo ebitundu 95 ku buli 100 aba alina okukeera mu nnimiro okukwata enkumbi agenda alime. N'olwekyo wava ku nkumbi katugambe ku ssaawa nga 7 ate aba alina okukomawo abeeko emirimu gy'akola egiri kugamba egyawaka, ne weesanga nga obudde we buwungeerera emirimu gimututte, nga bassebo ne bannyabo ate obudde we bugenda okuziba, omwana ono oluusi oba tebalina masannyalaze. N'olwekyo nga bali mu kizikiza oba oliawo ate mu kyalo kizibu omwana okuvaayo ne yeekubiriza oba oliawo n'abazadde okuvaayo ne bakubiriza abaana okufissa akadde okulabika nga basoma ebitabo. N'olwekyo olw'ensonga nti
olw'omuggalo ogwajja wakati ne guyingirawo munda mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga gy'omanyi obulungi ya COVID-19, kino kyasobozesa abaana bano okutuula ewaka obwongo ne bwongerera ddala okubisiwala oba okunnyogoga, so ng'ate abaana b'omu kibuga balina ebiseera bingi ebyokulabika nga bayisaayisaamuko mu bitabo. Gwategeera embeera y'ekibuga oba oliawo nganza akibeeramu ate ng'eyabeerako mu kyalo, ngezaako okuwa live experience nti omwana w'ekibuga oba oliawo olunaku lukya ng'omulimu omunene gwokka gw'alina gwakulabika ng'agenda mu kinaabiraana be bassebo ne bannyabo, ebiseera ebisinga byonna aba asobola obbifissaawo ng'asoma ebitabo oba oliawo ng'alaba TV oba oliawo ng'agoberera emitimbagano nga yeeyambisa zi smartphone. N'olwekyo ekimu ku kyayamba abaana b'ekibuga baavaayo ne babeera serious nga bakola serious coaching oba nga basomera ku mitimbagano gino egya intaneti. Yempuliriza okusinziira ku kunoonyereza okw'ekikugu abakugu ba Kampala Media TV kwe tukoze, kulaga nga ebiseera bye twali mu muggalo abaana bano ababagagga bo emisomo gyabwe gyali gigenda bukokko nga bayita ku mitimbagano egya Zoom. N'olwekyo abaana b'abawejjere baali ku nkumbi mu byalo nga balima, ng'abaana b'abana babbingwa bannaggagga bali ku mitimbagano gya Zoom bongera mu maaso n'okusomesebwa. Kino kitegeeza tewasobola kulabika nga wabeerawo competition level wakati w'omwana ow'omukyalo bassebo ne bannyabo n'omwana ow'ekibuga. Era bwe wabaawo omwana w'ekyalo yenna eyagezezzaako n'alabika ng'apafominga oba nga yayitidde mu first grade, oyo asaana okubeera nga ayozebwayozebwa mu ngeri ey'enjawulo, era bassebo ne bannyabo kitegeeza omutwe gwe gusaza bulungi. N'olwekyo olw'ensonga ezo zenkuwadde ez'enjawulo nti bano abaana b'ababbingwa oba ab'amasomero g'omu kibuga bo baalinga ku mitimbagano nga basoma nga beeyambisa zi TV, kubanga mpuliriza gavumenti yavaayo wakati mu muggalo gwe twalimu n'eteeka lessons ku TV ezisinga okubeera ez'amaanyi, era nga waliwo obudde obwateekebwawo abazadde bano oba abayizi bano ne bagenda mu maaso okulabika nga basoma live nga basinziira ku TV. N'olwekyo osobola okusaasira omwana w'omukyalo eri kaŋŋambe ali ekyabadaaza atalabangako na TV bwetunula, atalabangako lupapula lw'amawulire butya bwe butunula, kale ayinza okuba yalulabako naye nga talabangako ku bibuuzo oba okusoma okwali wakati mu mpapula z'amawulire ezaateebwa mu mpapula z'amawulire wano munda mu ggwanga kumpi buli lunaku lwa wiiki. Osobola okusaasira omwana oyo nga ne rediyo ewaka oba oliawo teriiyo, kubanga gavumenti yavaayo netegeeza nti egenda kuyita kugamba ne palamenti yayisa obuwumbi bw'ensimbi, gavumenti eveeyo erabike ng'egulira buli maka rediyo oba oliawo kisobozesa abaana okulabika nga bazisomerako. Bassebo ne bannyabo abakyala kimpadde baavaayo ne bakuulita n'obuwumbi obwali bulina okugula zi rediyo zino olw'enguzi efumbekedde. N'olwekyo omwana w'omukyalo eyafubye n'akola n'alabika ng'ayita, oyo asaana okulabika nga aweebwa credit. Amasomero ga gavumenti mu nkola gye naggambyeko eya UPE oba gy'osobola okuyita Universal Primary Education, gano gasinga mu byalo. Amasomero agasinga okulabika nga gettanirwa nnyo mu bibuga bassebo ne bannyabo ge masomero g'obwannannyini. N'olwekyo embeera bwetyo yeeviiriddeko
enjawulo okubeerawo wakati mu performing oba mu performance oba mu byensoma okulabika nga amasomero g'obwannannyini ku mulundi guno ate geeyongedde okweriisa enkuuli ng'era bwe kitera okulabikako ne balabika nga be basinze okulabika nga bayitira waggulu. Njagala nkwongereyo nga we nkutegeezezzaako gwe omulungi andaba naawe wampuliriza. Ku mulundi guno mikwano gyange wabaddewoko engeri ey'ekisa wakati mu kugolola ebigezo bino, era nga omuyizi eyali alina obwongo n'avaayo bassebo ne bannyabo n'akozesa omutwe gwe, kibadde kyangu okuyita ebibuuzo bya PLE eby'omwaka 2020. N'olwekyo newankubadde abasomesa baali bagolola naye baavaayo ne bagolola mu ngeri ey'ekisa. Era okusinziira ku kunoonyereza okw'ensonda ezeesigika obulungi, abaana bano balina makisi ezaabaweerebbwa nga zino osobola okuziyita covid bonus. N'olwekyo buli muyizi makisi ze yabadde afuna yabadde ayinayo covid bonus zaafuna, kwegamba mu ngeri ey'okubakubagiza oba ey'okubabudaabuda kubanga baali wakati mu muggalo nga basobeddwa eka ne mu kibira. N'olwekyo kitegeeza wabaawo omuntu oyo abadde yafubako n'asomaasomako n'abaako kyawandiika, zino covid bonus ze nkugambyeko oba oliawo zaasoboledde ddala okulabika nga zimupuushinga. Singa kyakolebbwa oba oliawo ne bagenda mu maaso okugolola nga bulijjo bwe kibadde in a usual business, bassebo ne bannyabo tetwandisobodde kubeera na mulembe gu performinga oba oliawo abaana abayita. Naye wabaddewo engeri y'obwasseruganda, engeri y'obuntu wakati ababadde bagolola ebigezo bino, nga wabaddewoko engeri ey'ekisa. Mu kaseera kano gavumenti egamba nti egezaako okukola ekisoboka okulabika nga eteekateeka enteekateeka ennungi butya abayizi bwe banaalabika nga badda ku ssomero wakati ng'omuggalo gwongedde okumiima. Zi disitulikiti ezimu ezeeriisizza enkuuli nsobola okugamba nti era ze zino ezimu nga kwe kuli disitulikiti ey'e Kampala era disitulikiti ey'e Wakiso nerabika nevaayo nga egiddirira. Mpuliriza bulungi. Okusinziira ku kunoonyereza, abaana ab'obuwala abasinze okulabika nga batuula ebigezo eby'omwaka guno babadde ba kibiina kya 6. Abazadde bavaayo munda mu ggwanga erya Uganda olw'okubanga abaana abawala bakulako sipiidi ng'abasinga emibiri gyali giginjimuse nga n'amabeere kugamba ganaatera kulabika nga gatumbira mu bbanga. Abazadde ne beeraliikirira abaana baabwe bali mu kibiina eky'omukaaga ne basalawo ne babakkiriza okukola ebigezo bino eby'ekibiina eky'omusanvu. N'olwekyo kati oyo eyalina omukisa ng'omutwe gwe gwali gusaza bulungi bassebo ne bannyabo yasoboledde ddala okulabika nga avaayo n'akola bulungi. Bano bakozesezza akakisa kano okulabika nga bakeeyambisa ne batuula ebigezo era nga percentage esinga ey'abaana abawala bassebo ne bannyabo baali ba kibiina kya 6.
abaabuusibwa ekibiina ne batwalibwa mu kibiina ekyomusanvu okulabika nga bakkirizibwa okukola ebigezo bino, naye ng'era okunoonyereza kwongedde okulaga naddala ab'omu bibuga nga baakoledde ddala bulungi oba oliyaawo. Agamu ku masomero agasinze okulabika nga gakwatira gannaago akati kwe kuli essomero lya Seta Junior School nga lino lisangibwa wali mu Mbarara Mukono. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Reverend Sister Crispin Namara agamba nti baatuuza abayizi 155 ng'era ku bano abayizi 132 baavuddeyo ne balabika nga bayitira mu ddaala erisooka. Olwo balansi w'abayizi 23 ne bavaayo ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Ono ategeezezza ensonga era obaoliawo gye nnakuwaddeko ne nkugamba nti abaana abaavaayo ne beeyambisa emitimbagano obaoliawo n'okusomera ku online, ku zi TV ne ku zi radio ne ku mitimbagano gy'amasimu nga bayita ne ku zi kompyuta, kino kye kyabasobozesezza okulabika nga bayitira waggulu. Ng'obaoliawo ngenda kukuwako ku ddoboozi lye awo osobole okulabika ng'omwewulirirako, obaoliawo nkuwe ne ku ddoboozi ly'abasomesa aba Seta Junior School Mbarara Mukono nga bagenda mu maaso n'okulabika nga bajaguza. Ensonga bwe zityo bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga. Jjukira abaana beeyongedde okulabika nga bajinjimuka, n'olwekyo tetumanyi mulembe oguddako kiki kye gutugamba, kubanga abaana basinga kati wenkugamba ku baana abaali mu kindergarten nga batandika baby, obaoliawo ne nkutuusa ne mu baana abali mu kibiina ky'osobola oyita ekisooka oba ekya P1, bo ebyokusoma babikomye mu mwaka gwa 2019. N'olwekyo jjukira omwana asiba waka, ali ku mmere alya, omubiri gweyongera okujinjimuka n'obwongo bweyongera okuwuguka obaoliawo n'okugendamu ebintu ebirala ng'ate ali ku R stage oba mu kugamba mu myaka egya wansi wateekeddwa okutandikira okulaba bassebo ne bannyabo okuvaayo ng'ayingiza ebintu ebipya mu bwongo bwe. N'olwekyo abaana bafuukuuse, abamu baatandika dda n'okukola ku nsimbi bamazeeko okulaba we ziwooma, naddala abo bali mu bibiina ebyawaggulu era nga bo emikisa gyabwe egy'okulabika nga baddayo okusoma bassebo ne bannyabo mitonotono. Buli muntu agumye munne, buli muzadde alina omwana wo mukuume butiribiri era okozesa akakisa konna k'osobola okulabika ng'omuyambako okulabika nga aseshuwalinga future ye. Nkwebaza okusigala ng'otugoberera mu mpeereza ey'ekikugu nga nkugamba sigala nga weekuumira ddala mu ngeri obaoliawo ey'enjawulo gye weetaaga. Munnange mwana wa maama mwana wa taata, nze Ssemaganda Moses Hope kugamba tokyusa kalimiko, sigala ng'otugoberera wano mu mpeereza zaffe.